Ku kyalo Masande ekisangibwa mu tawuni kanso y'Ekyengera mu disitulikiti y'Ewakiso gye tusanze omuvubuka Ronald Niwagaba ngono yazaalibwa nga talina mikono gyombi wabula nga tumusanze ddala kituufu atuukirizza enjogera egamba nti obulema si buteesobola era nga tumusanze ali ku ngoye ze yeeyoleza. Ono gwe tusanze mu kazigo ke alutuviiridde ku ntono n'atugamba newankubadde nga yazaalibwa nga mulema nga taliiko mikono yadde tekyamuviirako kwenyoma newankubadde nga gye yakulira abasinga bamusekereranga kosanga n'okumuyimba wamu n'okumunyooma. Kwegamba kwe kusoomozebwa oluusi kwe tusanga ffe abamu oli oyinza omunnyonnyola nti kino nsobola okukikola n'atakkiriza nti kino tasobola era kubanga amaaso g'abantu gaba kulabako okukkiriza kw'abantu just kulabako olinga talabyeko takkiriza. Okuwaayamu naye Niwagaba ategeezezza nti eggwanga nga telinagenda ku muggalo olw'akawuka ka coronavirus emirimu gye yakolanga mwalimu okuzannyanga emizannyo wamu n'okuyimbanga ennyimba ez'enjiri ezitambuza ekigambo kya Katonda wabula nga kino yakikolanga okufunamu n'akasimbi akayimirizaawo famire ye ey'omwana omu kw'ossa n'omukyala. Kakati bwe mba ngenze eyo mukalyo bantu bangi ab'enjawulo bensangayo kataawo kitegeeza nti mbangaziya ate nakyo kirimu obwokwagala kubanga bwe ngende eyo olusimba nti bino byansi era nze ntambulira ku gospel nyimba za Katonda. Kyokka Niwagaba agamba okuva omuggalo egwalangirwa munda mu ggwanga erya Uganda ebintu byayongera okukaluba obudde ne budda ku bunnaabo nga ne butuukidde olunaku olwaleero n'ez'ennyumba zaabula nga nnyinimu amubanja emyezi 3 nga n'ekyokulya awaka bawammanta kiwammante olw'okuba nti takyalina kasente kayingiza akava mirimu gye yakolanga. Bwe baggalirawo baali bammanjayo omwezi gumu ndowooza twakatuula ewaka emyezi ng'ebiri kati gye emyezi 3 mirambirira kati kalantiini gweggwako kati simanyi oba landiroodi oba nangoba simanyi kiddako kubanga era ne gye tukolera ne bwe banaaba babiguddeko sente z'ofuna sigamba nti onaafuna lumu osasule era sitiiri wajja kubaawo emyezi egiyitamu okufuna sente ate osasule landiroodi. Niwagaba agamba nti yasoma mawulire naye olw'okunyoomebwa n'obutaba na busobozi kyandibanga embaawo ze yalaba n'ekkalaamu gye yakaza yamufiira bwereere anti empapula ze zaamulema okujja ku ssomero gye yasomera olw'obutaba kasimbi ke baali beetaaga ajje empapula zino. Ng'oli bwakutunuulira kuba kati nze nasoma byamawulire naye oluusi oli ayinza okutunuulira gundi yasoma byamawulire naye asobola okukola kino kati wabaawo ababuusabuusa nti kino tosobola kikola nti kino bosobola okukikola. Wano era waasinzidde n'asaba abaliko obulemu bonna okwezzangamu bokka na bokka amaanyi kuba buli kimu nabo bakisobola. Mu mbeera etandiseewo okumunyiga ng'ekiwundu kitandise okusamba eddagala asabye abazira kisa abalina obusobozi okumudduukira n'ekyokulya kubanga mu kiseera kino n'abamuyamba balaba nti abazitooweredde. Yandibadde nga nnyambako ku kintu ky'ennyumba sinakindi n'akantu k'okulya kubanga era nga bwe nkugambye omuntu anyambako nange ndabira ddala nti mutadde ku bunkenke kubanga oli alina famire ye. Bo balirwana be betwogeddeko nabo bategeezezza nti emirundi egisinga be badde bamudduukirira n'ekyokulya wabula nga batuuse okulemererwa kubanga nabo tebakyakola. Loni luli abadde asobola okwekolerera neyenoonyeza ekyokulya neyeebeesaawo naye kati akaseera kano tekikyasoboka. Ffe bannayibba bwe tufunayo ekyokulya tumuwaako n'alya nga naffe tukifunye naye bwe kitubula naye asula enjala kuba naffe tusula njala. Ffe tumukwatiddeko naye ate naffe tutuuse ne tuzitoowererwa bannange mutuyambe. Kati oyimukawo